Omuvubuka ono yasse abaana watandise okulabikayo abantu abatandise okumulumirirwa nga bagamba nti asaana kusonyiyibwa oba asaana second chance nti olw'okuba nti ayinza okuba nga tali yekka nga ebintu bino abikola nga obwongo bwe tebuliiko nga kino kizze oluvannyuma lw'omuvubuka ono okuleetebwa mu kkooti abantu ne basobola okumwetegereza obulungi. Kaakati abantu bano ababyogera oba abatandise okufuna endowooza eno okuggyako nga muŋŋamba nti tofiirwangako omuntu wo nga tafudde bufi naye nga bamusse bussi. Omanyi kyekitegeeza ng'omuntu wokedde kumulabako ne bakubira essimu nti gundi afudde, nti afudde ki, nti bamusse, nti ani amusse wuuyo. Ddala osobola okufunamu omutima ogw'ekisa eri oyo omuntu akoze ekintu eri omuntu wo, sirowooza nti kisoboka. Ate ekisinga okwewunyisa mu eno embeera kigambibwa guno si gwe mulundi ogusoose era okusinziira ku biriwo ebikyatambula kati tetumanyi oba n'ebirala binajja. Kigambibwa nti guno gubadde mulundi gwabwe ng'ogwasooka yatta omu, ogwokubiri natta omu, ogwokusatu yasse bana, yabadde akyatta Katonda yayambye buyambi. Kati gwe omuntu agamba nti omuntu ono asaana second chance oyagala okusooka okulaba nga asse ekisaawa kirambe eky'abantu olyoke otegeere nti omuntu ono tasaanidde kubeera mu bantu. Kubanga ne wabanga tali yekka ng'aliko ekikyamu kiba kitegeeza era waliwo ekiteekeddwa okukolebwa kubanga okusinziira ku biriwo emirundi gyonna gyazze nga yenyigira mu bikolwa bino eby'ettemu bibadde bimanyibwa mu mateeka naye nga tewali kikolebwa kiri awo lwakuba nti Katonda yayambye kino kye yasembyeyo okukola kyawaawadde nnyo ensi n'ekitegeera. Kati tulinze tulabe gye binaakola ki, gye binaggweera. Naye nga sirowooza nti ekintu kye bayita okusonyiyibwa kigwanira omuntu ono newankubadde nti abantu tetukkirizibwa kusala musango naye waliwo omusango gw'olaba nga butuufu naawe ogusala. Ekisooka omuntu ono tebamuteebereza buteebereza. Singa nti babadde bamuteebereza buteebereza awo wandigambye nti kale oba osanga teyabadde ye naye omuntu gwe baakutte red handed obujulizi bwonna bumala tewali kabuusabuusa. Kati omuntu oyo otandikirawo okugamba nti oba asaanira omukisa ogwokubiri. Byonna ebikolebwa bikolebwe naye nga bo obwenkanya bwetaagisa mwene embeera kuba kati oyo aba takyali muntu, oyo aba avudde mu bw'obuntu. Abantu abasinga olw'enfaanana ye n'endabika ye gy'alabiseemu kwe basinzidde okwogera bino bye batandise okufuna ekisa gy'ali. Naye mweyo enfaanana ne mweyo endabika mwayitira okukola ebikolwa eby'ettemu bwe bityo. Okusinziira ku baamulabako nga tannabakola bino byonna ababadde okumpi ne wabadde asula bagamba nti kituufu abadde nga afaanana nga atali mulambulukufu bulungi oba abadde afaanana nga aliko ekikyamu naye ate kino tekimala kugamba nti asaana kusonyiyibwa olw'ensonga nti ebyafaayo eby'emabega byonna biraga nti ono takyali muntu. Ate ng'abantu aboogera bino byonna eby'emabega bye yajja ng'akola balina obujulizi n'obukakafu obulaga nti kyatuukawo ono yali akirimu. Naye era tusigala twebuuza bwe kibanga ddala omuntu ono takola bulungi oba omutwe gwe aliko ekikyamu yasobola atya okupangisa ennyumba ekyanja nga wapangisa wategeerekeka obulamu abadde abutambuza atya era obusobozi obubeera n'emmotoka kugamba ng'alaga nti obulamu tali mu bulamu bubi kuganga alaga nti si ye muntu owa layisi si ye muntu ow'ekikumi ani amubadde emabega ebyo abadde asobolanga atya okubikola. Ebyo byonna bye byetaagisa okumanya mwene embeera so nga tetutonaba kutandika kufuna kisa gy'ali na kumulumirirwa. Ebyo byonna bye tulina okusooka okwebuuza kiki ekiddako. Katulinde tulabe ekinaaba kivuddeyo mu kkooti naye nga obwenkanya bwo bwetaagisa. Anyway, kasita ensonga ziri mu b'amateeka ate ensi yonna eraba katulabe gye binaggweera. So kati tewali nsonga ndala yakwekwasa katulinde ekinaaba kivuddeyo tulabe gye binaggweera bino. Ate ebiseera ebisinga twamulabanga afuluma n'olweggulo ng'akomyewo. Abadde ava yekka naye ng'atambula n'ebbaaga alina akabaaga katambula nako. Twajja ku makya n'afuluma omwo n'akadomola n'agenda n'agula amafuta era nali wano ne ŋŋamba omusajja ng'embeera ze nziraba naye nga omusajja aguza amafuta teyeyokera mu nju. N'agenda olaba aguddewo gate ng'alina akaravu n'ateekamu amafuta era n'afuluma. I think it was a Tuesday. Then in the evening ne mulaba ng'akomawo ku bigere
nengamba omugagga yagenze n'emmotoka ng'akomeddewo ku bigere. Abagoba ba bodaboda abali Ekinnya n'Empindi wabadde asula bagamba nti endabika ye wamma ebadde yeeyogerera lwatu mbu ng'alinga alina ekikyamu ku mutwe nga waliwo ne lwe yajja ne yeesimba wakati mu luguudo. Waliwo n'atunnyonnyodde nga bwe yatya okumutwala mu Kampala oluvannyuma lw'okwekengera endabika ye. Namulabako kuba yajja n'angambako mutwale mu downtown endaba nga omusajja ayika aliko ekikyamu kyamu. Nze ne mwasigenda sobola afuna wa mutwalo oba yali ani saategeera nange. Tutuuseeko ne ku kirabo ky'emmere wabadde atera okufunira ekyemisana nga bano batunnyonnyodde engeri gy'abadde alabikamu nga nabo beebuuza wa gye yajja obuvumu obutemula abantu anti endabika ye ebadde eraga nti munafu. Did he get the energy to stop That is what everyone is questioning. That guy looked sickly. We used to. When I saw him like twice. Yeah, and I was like. Waliwo n'abatutegeezezza nga bw'aliko n'essomero erimu mu kitundu kino lye yasooka okugezaako okutuukirira wabula eno teyafuna mukisa kusukka wankaaki waalyo kubanga abaawo beekengera endabika ye ng'alinga eyakoowola ttembo. Agamu ku maduuka gye yatuuka okubaako byagula batubuulidde ku mbeera eyaliwo oluvannyuma lw'okusasula ssente ate n'azibajjako. Yagala engatto ne tumugamba engatto ya mitwalo 18. Nagamba alina 15, so ne tumugamba let's first talk to our boss bwakirize 15 tukole business. So now trying out engatto, but then after a few minutes ate ne yekyanga n'atandika okuleekaana, so business teyagenda maaso ne twawukana. Yali sente azituwadde 15 but twali tukya communicating ne boss waffe bw'abakkiriza engatto yali ya 18. Tumugamba katwogere ne boss bwakirize 15 kuba yali already amaze ozituwa. N'atandika okugamba ate mumpe sente zange mungenda munziba ngenda kuba enduulu ate nga twali tukyayogera na boss waffe, so etumudiza sente. Mu kunoonyereza kwaffe tukizudde nti avunaanyizibwa ku nnyumba kw'abadde asula mu zooni ya Katumba ekyanja mu ggombolola y'e Nakawa yali yamwanjula ewa ssentebe w'ekyalo era nga tuliko n'ebbaluwa ya ssentebe Christopher Tabula gye yassaako omukono gye tulabyeko. Kubanga omuntu w'otuuka nti tolina na waakusula nga tolinaamu mufaliso kyampe ne ŋŋamba omusajja ono alabika alina bye yali akola ki bye yali akweka kubanga omuntu kale ekisookebwako mu nnyumba gy'oba opangisizza gwe mufaliso ate ng'ebintu ebye yali ayina byali bya bbeeyi engeri gye yali nti avudde bwerwa. Bw'oyogera ku bintu eby'ebbeeyi sooka obitumenyeremukko wammanga byali bintu ki? Ebintu eby'ebbeeyi omuntu w'ogulira gaasi afumba, omuntu w'obeera ne laptops, omuntu w'obeera n'engoye ez'ebbeeyi jiini ez'amaanyi ddala amazima omufaliso oyinza okuba nga gukulema okugula. Kyokka bano balaze okutya nti bangi ku bapangisa beebalama nnyo okwanjulibwa mu bassentebe